Nze bw'obeera mukwano gwange n'oyingira ebyobufuzi nkukyawa nga bwe walaba nali mukwano nnyo gwa Honorable Kyagulanyi Bobi Wine yajjanga nnyo wano waka wange nandabako naye bwe yayingira ebyobufuzi ne mugamba nkukyaye era twekyaye. Can you imagine nti okuva omwaka guno lwe gutandika nalyako ne Kyagulanyi emmere gwali mu January ku Serena okuva ebbanga lyo nakaddamu okulisiivinga essimu zezi na mukyawe era naye nemuko watenga yankubidde lwaki yayingira ebyobufuzi saagala byabufuzi naye ku luno engeri Kasegirinya gye kayambadde engule eri abaagalwa abalungi ngenda byambalenga tongenda biteeka nga tongenda kulumba ku ground teeka mu stokisi bwawangula ngambye ebintu bino sigenda kuddamu kusomera muntu yenna dduwa ngenda kusenguka mu Uganda obugagga bwange mbuleke mu Uganda ngende mu nsi endala kyenkakasa nti Segirinya tagenda kuwangula. Abannange mbeegayiridde abalabi b'omukutu guno muŋŋambire Honorable Latif Ssebaggala ajje wano mulabe ebigambo bino byenjogera ngenda kuyita TV station zonna nzire muntuuze conference y'abannamawulire mbyogere ngenda kusayininga olupapula olw'okulwana n'omuzinyambwa gwa gundi gano kano Kasegirinya Mr. Update kyensaba ate waluli nabadde ndowooza nti ngenda kuleeta omuntu omunafunafu anansumbuwa okuteekamu nnyo ssente okutunda n'okuteekako edduwa zange naye ate Allah mulungi labwe zaleese Latif Ssebaggala wakukubako obukubi nfuufu bwenti n'emikono gyange kati ngenda kukutuka n'omuguyamba ogwo baguwangulanga kozinganga yes tukyali ku LMTV olunaku olwali tulina omusajja ow'amaanyi Sheikh oba yonna kozi yedda wangambye ani nam ndiyo ekitiibwa kitaye kyowa Sheikh waliyo Sheikh waliyo Mufti waliyo yonna Umar omusomi w'edduwa bannange Segirinya ngenda kutukana yes tugende maaso kagenda kunkutukira mu ngalo nga bwalaba omulambo gwa Ssuuna ate gwe simanyi Segirinya weebuuze kati waliiseko ewaggula esikaani neomubuuza ekyamutwala talina na hiti embwa eyo gasiya omale oyiteko ewakano kati omulambo gwa Ssuuna Segirinya ojja kunkutukira mu ngalo wajja wano n'agamba tureconciling Sheikh kansonyiwa nani Segirinya Segirinya n'agamba mureconciling nga luli nakagamba bannange kalinako n'obusungu ako kawambwa sisobola nakubikirira. Olowooza lwaki abayimbi betanidde nnyo kola stunts? Abayimbi bambi betanidde nnyo kola stunts lwa nsonga kinti bambi mumuyina kye mutamanya ti abayimbi tebalina ssente. Abayimbi baba tebalina ssente baagala okubalanga basobole okusituka mwe kye mutamanya nti amawulire gano ge mujja mutukuba naddala amawulire amabi ge gakyasinza okututunda. For example Sheikh Umaru musajja wa Katonda bamusanze n'akaana akato. Sheikh Umaru asasanya sente afuse mu kikopo Sheikh Umaru agizabi kakati waliwo eggulire lye bankuba Sheikh Umaru omusomi w'edduwa ennansana azaala mu balwadde be ne bateekayo ekyana ekirungi ekinyirira ne batulaga nti bannange kwegamba gwe omulwadde wajjanga ali bwati ogamba awannyo waawo. Kati amawulire gano gakola vice versa. Abayimbi bategeera amawulire gano enkola gye gakolamu ate nga mwe bannannyinizi TV temunnabitegeera batusookayo babasooka okutegeera ekintu ekyo kyova laba nti abayimbi bano bakola nnyo stanti kuba stanti tebaamu mawulire malungi owa TV okukuwa eggulire eddungi. For example Sheikh Umaru agulidde abantu beegundi omuceere eyo tebaagala ddikuwa. Nze waliwo mabegako eri myaka ng'eno 5 nagulira abasajja b'omuzikiti gwa Katangawuzi omuceere gw'okusiibulukuka baagaana okukuba eggulire eri baalirinda ne bagamba nti ne wabaawo omuzikiti omulala gwe nagulira omuceere ne zikugaana okugulya ne bajja baŋŋamba Sheikh Umaru omuzikiti gwa Katangawuzi gwaganya okulya omuceere gwa Sheikh Umaru gwe yabawadde okusiibuka mu kisiibo kubanga sente gyazijja tebamanyiiyo omusajja alabika musamize ne babireka ekisiibo bwe kyaggwa
akulira abasamize gwe bayita mama fiina n'abagulira ente namba n'abawa ne kilo 2 ezo ne basanyuka nnyo ne bakuba mu ngalo akulira abasamize yasiibuludde abasiraamu b'omuzikiti gwa Katangawuzi tebayongerako kali nti abaagana omuceere gwa Seekawumalu gwatamanyi sente gye bazijja anti oli avaayo mu lwatu ye nti musamize kati aya bazijjawa nti omusamize eyo nabadde ntandika pulogulamu eno nagambye nti tewali muntu Allah gwakolimiranga musamize amukolimira nnyo so abayimbi bamanya nti abantu amawulire agabatunda ge gasitandi mu TV waliwo pulogulamu TV ezakawungeezi pulogulamu ezakawungeezi mulina pulogulamu ezo zemuyita ez'abaserebu zesigenda kumensioninga mannya pulogulamu ezo zibamu baserebu bammwe baleeta mawulire mabi okulangira mu pulogulamu eyo n'oteekamu akalango zikola nnyo kuba zibeera n'abantu bangi baba baziraba baba bakomyewo ewaka batudde naye okulangiramu akalanga akasekendi 3 bakutwalako emitwalo 6 okiwulira okulangiramu akalango kasekendi 3 ng'olanga ebirungi for example babeera mu bibi ate lwaki oleeta anti nkugamba balangiramu ebirungi manya balangira obulango buba bulungi naye nga bayogera gali amawulire amabi kati olwokuba obudde obuba bwa ttunzi nnyo bwa bbeeyi gwe bw'ojjayo n'okola sitanti ne bakuwa amawulire amabi basobola okuwa eddakiika 10 ng'oyogera nga tasasudde ne bakwogerako bo tebamanyi baba bakupromotinga bakukuza abantu bano amawulire amabi ge mubateekako abantu bagatwala bulala ensonga Jovan Luzinda wagiwuliddeko era nenjira bulungi nenjetegereza kiki walabye ze sakyekanze nti eno ensi bwetutuusizza ze sakyekanze kubanga sitanti ezo zizze zikolwa abantu bonna wakakasizza ddala nti sitanti eyo sitanti ewedde emirimu naawe sitanti ewedde emirimu naawe kubanga nze ngaamanya ebintu ebyo bituuseeko nabirabye byonna sitanti ezo zigendamu ne muyita abantu ab'ebitiibwa ng'abahonalebo era twamulabye emayegakawo twamulaba nga yeegumbye ku ofiisi ya Nakiwala Kiyingi nammwe ne mugira temulowooza nti Nakiwala Kiyingi kino kankyogere nga tulina bulungi mu kamera temulowooza nti Honorable Nakiwala Kiyingi yabadde tamanyi nti eyo sitanti la kino akyogera yenze Sheikh Umar omusomi kyogamba kye kyamuganya okuvaayo ayalabye nga bizuukuse mangu muziki gufulumye naddukayo tewali asinga Honorable Nakiwala Kiyingi kola sitanti wangi era akimanya n'akusaba obusente n'akugamba nti ogenda kukola sitanti mubuuze nze Seekawumalu naye wali okoleddeyoko sitanti nze yakola sitanti ezo nga azikola ku nze ng'azikola ku balala naye yennyini ng'akimanyi byakola si bituufu Gamba wa minisita wa ofiisi ye wa minisita agikozesa bubi era neegayirira ow'ekitiibwa Pulezidenti Museveni lwakuba nti ate bwakwongera dda n'ekisanja simanyi kyakukakolera yakwongera dda ekisanja naye ng'amazima abantu bangi bakaabye nga batudde buli muntu ayali atudde mu maaso ga Nakiwala Kiyingi akaaba wallahi mbayina bwobolooza nkulimba Honorable Nakiwala Kiyingi mpawaabira mbaleete ojeyo bwino omuwe buli muntu ayali atudde mu maaso ga Honorable Nakiwala Kiyingi akaaba ekisookera ddala basobola okuwa omwana ne bamukakatikako lwampaka mulabirire bikozi amawulire gavayo nti wuwo nga sina wuwo bo ne bamukakasaako wuwo kakati nze natula mu maaso ga Nakiwala Kiyingi abaffe omwana oyo wange bw'aba wange mulabirira lwaki mulabirira era sente zange bw'aba wange ate Nakiwala sente zange yatwala zaaki kati nze lebe nalabye Jovan Luzinda ng'ali eyo wa Nakiwala aguluba agira biti ali awo ku ofiisi alinze omukyala aleeta omwana nengamba ebyo gasiya ezo sitanti bambi mwana Jovan Luzinda okyali muto sitanti mbi nkubuulirira kati okyali muto naye sitanti mbi zijja kusuula busuuzi gwe mifo ky'okulowooza nti osituka kuba abantu bazitegedde they have to keep relevant kadde mu luzungu kadde mu luzungu soko kadde artists have to keep relevant tulina osiga nga tubogerako kuba banatandikira nga quarantine ewedde kati ekyo abannayuganda babuuse
emabega eri babadde bakitegeera ne bagamba ne basigala nga bakwogerako era n'okiguluminga ne bakigulumiza naye kati munnange babuuse tebiriiyo. Kyogamba ne Big Ayo kabire sente za Museveni mbo yagagula nyumba yali sitanti bate tewalaba nga yali asiimuusa ani yali akyayogera ku gundi ku Big Ayo yasooka kuvaayo n'apanga obucupa ng'alaba avuddeko n'obucupa yabwekuba nga talina music banne bayiiya music yayiiya zi stand bannanga abagalwa ate ebifaananyi bya Winnie Nwagi ezo zonna stand bannanga ezo kimanyina kumanya zino stand zitatukoze naye abantu kangambe baserebu bammwe temuddamu kukola stand ezo muyiiye kakodyo kalala abantu babuuse twakaguddemu abantu bakabuuse mujjukire stand yeyo n'omukazi eyalaga ekitone yali ani Desire eyo stanti yakola nnyo bambi yagamba teyaliye ati olina kwegaana stanti bagyegaana tolina bagamba nti bannange gira bti eyo stanti yenyweddeyo muntu n'osiba ekinyu ebeera bweti abamu balowooza bituufu abalala si bituufu abalala ne babeerawo babituufu togire kino kasita abantu eyo gye baita stanti nti abantu oba kipingira ku ggwe abamu bagamba bituufu oba si bituufu oba yeye abamwambaza muti abalala nti eyo video simanyi autoshot simanyi video shoot abalala simanyi photoshoot simanyi biteebwe ebityo kati abantu n'oba kipingira ku linnya lyo eyo gye baita stanti ekutteyo naye gwe labe ya Giovanni Luzinda buli omu yagambye no sense ebyo gasiya ate ya Winnie Nwagi afuuse ensonga ebya Winnie Nwagi afuuse ensonga era bagamba tebeewuunya kiki kye bakoze naye bagamba bannaye omukazi alina ebituli ku kabina kyogamba wabirabyeko sheeka tubiraba kubanga kati tewakyali musiraamu ne bwaba sheekhe ne bwaba lahaji ne bwaba mufuti atalina simu ya smartphone bweti tewakyali bishop oba reverend oba pasita atali ku Facebook wabiraba ddi nabiraba ku Facebook nange seeka wammwe owulira otya ng'obirabye kiki ekyasooka okugira mu nagamba ayi mukama katonda wange kati nga nze seeka wuma lusinga nadduse emisinde maama nekibaawo nga kinsemberedde kubanga kkiriza obagaana ne seeka wuma lumusajja nze sejjaayo kugamba nti ate nze kuba kyosooka okukola wadde oli mufuti wadde oli bishop wadde oli faaza nga wakalaba ku bifaananyi bya Winnie Nwagi osooka bukubanga bw'obooza olaba bw'omwambula n'omuteeka wali naawe ne weeyambula awo ekiddako awo obuvidiyo n'osooka obuvuga kyokka nga gwe seeka wuma luseeka w'abantu kyogamba nawe kyakutuuseeko bannange ye Winnie Nwagi yatuse busi seeka wuma lusibula abantu abatulaba mwenna mbanya n'eddoboozi Sheikh Umar omusomi w'eddu w'ennansana mbaagala nnyo ebintu bwe biti bibangamu beba nti ndi sheekhe ndi musomi wa dduwa ate tekitegeeza nti nze bannange siri muntu ebya Kaisaali obiwaayo ebya Kaisaali biba bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda so mbakubiriza nnyo okujja tusome edduwa ku buzibu bwammwe buli kimu kubanga tewali kijja kugonjoola buzibu bwammwe okuleka okujja okusoma edduwa mukkirize era producer totemamu essimu eno bambi nsaba ogiteekemu kubanga abalabi b'omukutu guno baagala bonna okutuuka ku Seeka Bumalu naye nga tebalina we bajja kuyita balina kufuna nnamba eno ne bagikubako ne bajja ne bandaba eri 0772 92 1490 oba 0703 51 37 04 ennamba ezo zeza Sheikh Umar zikubeko bajja kulagirira ojja ontuukeko biidhini Rahman tusome edduwa mukkirize tukome bana abaagalwa abalungi tuliddingana omulundi oguddako era nga tuwaya nze wendi ate nkyaliwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyanziza nnyo Seeka Bumalu okukkiriza okusaba kwaffe n'onyumyako naffe ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga mu entertainment industry mu lifestyle yaffe nga baki bannayuganda. Mukola omulimu gw'amaanyi mumwenna abeekumiddeko LMTV Freda Queen Mbabazi mbeerawo nga nkutuusako exclusive interviews. What you don't have to forget is to subscribe to the channel that is LMTV Uganda. Genda ku YouTube wandikemu LMTV Uganda o subscribing so that obeera updated buli kipya kyetuleeta ng'okiraba buli kipya kyetuleeta. Tell a friend to tell a friend to tell a friend that Freda Queen Mbabazi is on LMTV Uganda. Nkutuusako exclusive interviews z'aba celebrities bamu